Ekisoka yangu Katumba. Oh. Go. Musi. Ogala onwe. Nze kansala wavuko wa district ye Mukono aliko ate era azze na nominating wa chairman wa district ye Mukono oba oliawo nandibadde ng'abamu babadde balowooza nti kyasobola okuddayo ku kifo ky'obwa kansala wavuka kuba nkyali muvubuka emyaka 27 mbeera kya qualifyingira ddala naye nzikiriza mu myaka 5 byenkozeeko eri abavubuka byeyogerera naye ne okusingira ddala nti services ezigenda oba ezibeera nga abalala bonna baziganyirwamu mbadde musaale nnyo mu kanseno okuva ddala we nayingira kanseno ogenda tutunya ettaka ly'ekyetume lyali ligenda ze yali savinga ogenda tutunya akakiiko service commission from day one ze yayimbya ne ngamba tono omukyala yalondebwa mu butuufu ebbanga ne tumala ebbanga naye era twawunzika kye nayogera kyekituufu n'oluvannyuma lw'emyaka 5 nendaba nti nedda waliwo ekifaananyi kye twagala Mukono ebeere era nga buli omu nandimubuuziza ekibuuzo kino nti Mukono mu kaseera kano weeri gwe kusanyusa bajje Mukono gye wandiyagadde gwali eyo oba oliawo ng'oyagala okulaba Mukono ekyuseeko mu myaka 10 Mukono ojagala kugirabira mu kifaananyi ki bw'ogenda ntunuulira nti emyaka gino mbadde ngezezzaako okulaba biki ebyetaagisa ensonga ez'enkizo eziri mu disitulikiti y'e Mukono bw'ogenda n'otunuulira ebyenjigiriza mu kaseera kano tulaba nti education system ekyuse tuvudde ku mbeera eri okubeera nti tuwandiika nnyo tuzze mu hand zone bw'ogenda n'otunuulira nti Mukono district yali erina technical institute eyaayo ng'ettaka eryo lyatuweebwa mukadde waffe Meeja Kibirango n'ebizimbe ebiriko nga byatuweebwa central government n'ebeera nga technical institute eyo abaana bavubuka bannaffe abasomedde mu magombolola ag'omu byalo ne balemererwa okutuuka waggulu nga bafuna omukisa ne bagenda ne bafuna hands on skills okuva wali e Namataba Technical Institute. Institute eyo yaweebwayo mu kisanyi kya 2016 neweebwayo mukadde waffe Lukooya ne ttiimu ye oba regimu eyo gy'oyinza okulaba nzikiriza olw'okubeera nti yali resolution yagiwaayo naye nga tutuuse mu kaseera nti ne central government yennyini yekyusizza ebyensoma tugenda mu hand zone kyekiseera Mukono district tulabe nga tununula era nze kyensuubira singa bannamukono bantekamu obwesige technical institute eyo tulina okuyisa resolution ekomewo mu mikono gyaffe kuba ne bali be bakola nabo partnership Mukono talina weeganyirwamu wandigambye nti oba tufuna scholarships full scholarships 10 nga district y'e Mukono naye tezifunibwa so ekyo kimu situlera mu byenjigiza ogenda otunuulira nti
police ya government egamba buli gombolo yeno okubeera mu secondary school ne Mukono district nga abamu bagirabanga model district yeyo district endala bwe tubeera nga tulina amagombola nga Kisoga Ntenjeru town council bwe tubeera nga tulina gombola nga Nagojje nga teziyina secondary school oba gyoyinza okuyita seed school bw'otudda mu byobulamu n'otulinya nti mu kaseera kano tulina amagombola agasuka mu 3 nga tegalina dwaliro liri ku mutendera gwa Health Center 3 okuli Namataba teyina otunuya Katosi terina bw'otunuulira Kasawo ey'ekyalo va Kasawo town council ne bw'otunuulira n'eggombolo endala gy'oyinza okuba nga neerabidde ne bw'otunuulira nti obwetaavu obuliwo bamama baffe abali ekimmenyedde bwe babaddusiza batwala waye Nakifuma oba oluusi nga nayo jjukira Health Center 3 tebayina bulungi basawo oba oliawo ne population ekuze ku sipiidi eyayiriyiri eyitiridde kuba Nakifuma kati bw'obagatako eb'ekimmenyedde Kasawo olulo we basalira so niye ebyo byonna nteekateeka zaffe so ebiruma bannamukono tubimanyi bw'otunulira mu byenjigiriza nitubeera nga Mukono we tuli tukyalina omuluka mulamba mu ggombolola y'Ekome nga temuliimu ssomero lya primary lya gavumenti omuluka gwe Busanga kyennyamiza nekyo ekyetaagisibwa polisi weeri ne baani abalondoola baani abafuukola nga tuteekawo enkolagano okulaba nti abo tulobinga mu mbeera ey'enjawulo kuba njagala bakimanyi bannamukono nti local revenue oba ne sente eziva mu central government tezikyamala ku meetinga demands eri bannamukono bw'otunulira amakubo ge tulina yes twebaza nti Greater Kampala Metropolitan ezze ne bwebeerezze nga mulimu bannaffe abamu abakyalemedde ebyapa abantu bazimbewo tukozese sente ezo tuzimbewo obutale ng'ate bo baafunawo ebyapa nga bakyali bakulembeze kati ebyo byonna tubitunuulira ne tufuba okulaba nga byonna kusitula mbeera z'abantu baffe n'ensonga nnyingi bw'otunuulira amakubo kitwetaaga kimu okubeera nti local revenue takyamala otunuulira road fund ajja takyasobola ku managinga kilometers district zerina katwetaaga omuntu omukalaba alina okuleeta bannamukono ku owuninga Mukono yaabwe nga otubeera nga tulina road unity wegabeera nga amafuta tegaliiwo naye nga tulina ba stakeholders abasobola okubeera nga bayambako olwa community ennungi bwe tudda mu mbeera y'amasomero gaffe n'agaliwo agamu kagabeera aga primary ge tulina embeera si nnungi infrastructure wise ne twetaaga abantu omuntu agenda okuwumbawumba bannamukono ba stakeholders abasobola okukolera communities zaabwe ebirungi zenzikiriza siyinza kugamba nti mukulu siyinza kugereza ku mukulu Bukannamu tuyinza omugamba nti tusaba tukolereyo toilet ku ssomero Ekome n'agaana naye beetaaga abantu abo omuntu abasembeza kuba ekyamazima ebizibu bye tulina tebikyasobola managingibwa bw'otunyala mu kaseera kano General Hospital gye tulina nga district etuli mu mikono gyaffe Mukono erina abantu abasukka 93 tetulina CT scan nebbo obukulembeze obwo bubeerawo nti bo batunuulira buli kimu kive mu central government buli kimu kibeere nga kijja ku local revenue ekyo tekikyasoboka bwe tudda tulina sekita eriawo mu Mukono tulina ekyobugagga kye tutamanyi ye sekita ya tourism tulina tourist sites ze tulina muno mu district y'e Mukono nga singa tuziteekamu amaanyi either through public private partnership ne tufuba okulaba nga tutandika n'okuraisinga 1 local revenue agenda kweyongerako 2 abaana baffe okufuna emirimu eyo sekita eri virgin nnyo wano mu district y'e Mukono so bingi bye tutunulidde n'enzikiriza bannamukono singa banteekamu obwesige ate era nkyensuubira abo bonna bayinza okubeera nga balina bye balekayo ku district kale ngenda bibatwalira okuva omwezi gwa January abo bonna babadde balina nti oba yo obwongo bwe buli constituency emu ate mangu nnyo ne bamuswikinga ng'omuntu atalina kifaananyi kitegeeza talina geography ya district bamusudde mu kintu kyatali ready ku managinga kati omwesigisa abantu bwe batyo nze nzikiriza mubeere nga musinziira ku busobozi oba message ffenna bakandidate abagenda okwesoolayo ku kifo kino nenze kyensuubira kimu era bannamukono kyembasaba muteekemu obusobozi kyensuubira ngenda kuweereza bulungi nnyo tewafunye kaadi lwaki tukulaba wano ekikulu kya byonna Uganda etaakununulwa tukimanyi nti mweno mbeera nga tuli wano okununula eggwanga waliwo abali awo sijagamba nti tebasobola naye nga babulamu omusajja ow'amaanyi nga nze nzikirira tulina Goliath mu Uganda n'ebitundu ebirala naye wetagesaawo Dawudi yenze Dawudi era Mukama andeese nzize okumira Goliath baagala nnyo Mukama abankuumi ku kifo kya district councilor Mumiruka 2 Nsuube Kawuga nena Mumira Anthony era nga nkiikira sajja kyengulu ekibiina nzikanya nakyo era ne President Kyagulanyi mwagala 100% naye kyemanyi kiri ekintu eki ndi wabeerawo w'amaanyi ate nansobola nze asobola
oba oli awo wayinza okuba nga wadde embeera tali nambulukufu mu mbeera muyagugaba kaadi ate nga nzikiriza nti wadde nze saafunye ate nga nze asobola nasazeewo nzije sobole okutuukiriza abantu kye beetaaga. Bantu bange mwena gye muli nzikiriza nti ku disitulikiti mwegyo emiruka ebiri wabadde nga waliwo abasajja abebakidde ekifo ekyo, naye nga nzikiriza nti nga nze Saabalwanyi ate nga mukimanyi mirungi nti maze emyaka 15 nga ndi mu struggle wani Mukono nga sikyukakyuka, nzikiriza nze muntu omutuufu asobola bakulembera nzijja ebitasobola gye muli twale mu kanso ate mbize gye muli sobole okutambuza mu disitulikiti. Kirungi okwawula amazzi g'ekiriba n'omwenge omuganda nabyawudde kyova olaba nazze nawulira naye saabitegeera kyova olaba nzize. Zijja ku kabonero ak'essaawa kubanga nsaba okubategeeza nti akabonero kange ssaawa ekitegeeza nti essaawa yonna tufuna ekifo eky'amaanyi eky'obuweereza tusobole okuweereza abantu baffe abaseeta n'ennyenje newamu n'eggoma okutwaliza awamu kubanga abantu baffe badde basuuliddwa ebbanga nga tebafuna nsigo emala nga batuwaayo kilo 100 ebisikutya bya muwogo batuwaayo bitono kasooli batuwa ataweze ate nga bitwalibwa mu magombola gali eri amalala we basuubira ag'ebyalo. Zijja kwongerako nkulaakulana ey'ensigo, nkulaakulana mu byobulamu, amalwaliro gaffe gongeramu eddagala nga tulisaka okuviira ddala ku disitulikiti igende mu malwaliro gaffe omuli y'Esseeta n'Ennyenje. Okwongerezaako ku byenjigiriza ebirungi mu masomero gaffe aga gavumenti mu bitundu byaffe bino ebya Sseeta n'Ennyenje. Ze zimu ku mpagi ze ŋŋenda okusinziira ku bassebo ne bannyabo bana Sseeta n'Ennyenje okulaba ng'ebitundu byaffe tubitwala mu maaso. Gamba okulaba nti nno tebakola ekyo kye bateekeddwa kukola. Naye kati twetaaga tusimbewo omusingi nga kati ffe abali ku kaadi za NRM tuveeyo tutandike okusitula buto eddoboozi lyaffe mu maanyi ag'ekika ekyawaggulu okulaba nti nno abasawo bafaayo eri abalwadde ate nga n'abalwadde bajja mu malwaliro nga balina essuubi kibagenda kufuna ekyo kyennyini ekikoze ekibatutteyo. Nate olwaliro nominatingibwa nga kansala w'abavubuka owa disitulikiti. Ekisanja kino ekiwedde tufunye okusoomoozebwa kungi naddala ng'abavubuka ba Mukono disitulikiti nti bintu bingi bye tubadde ebibadde bibeera nate nze n'ensalo ne ŋŋamba nti kambiteekemu engatto sobole okugenda okusakira baganda bange ab'amagombolola nga nviira ddala ku disitulikiti nga mpita mu kanso oba ogenda okulaba nga Service Commission akakiiko akagaba emirimu kuba abavubuka baffe b'Omukono babadde nga tebakola ki tebafunamu nate bye bintu ebyengenda okusituka njogere mu kanso lwaki abavubuka baffe nga tusomye bulungi abaana bayita bulungi ate tebabawa mirimu ogenda okulaba nga omwana akola Mukono bamugye Kampala omwana akola Mukono bamugye Buyikwe. So bye bintu ebisinza okunsitula kugamba nti kangende nnwanira abavubuka baffe mu byenjigiriza. Abavubuka baffe tebalina abantu babateeseza naddala mu byenjigiriza tulina universities tufuna scholarships ez'enjawulo naye ogenda okulaba nga abantu bebateekamu si bavubuka ba wano abavubuka babajja mu madisitulikiti malala abaleeta ate bajje basomere Mukono saabe waffe ne batasoma ne batabenefitinga buki bulungi mu nteekateeka ziteereddwawo. So nze ndirwedde okulwanirira omuvubuka ku nsonga zonna mpita mu kanso ya disitulikiti. Mbasuubiza obukulembeze bw'amazima n'obwenkanya kisanja kyange kino sobola okwaga obutali bumativu bwe nga bwolaba nti tulina protestive vote eraga obutali bumativu so nange nja kulaga obutali bumativu bwange nga ndi ku ballot paper kubanga nzize kuweereza bannannama kubanga n'ekibiina nkiweereza naye nzize kuweereza bannannama kubanga bwe tutunulira ebyakoleddwa si bye byabadde birina okuba nga bikolebwa. Kyakubiri ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu FDC ne bamumma fulaga n'agenda mu DP ne bamumma fulaga najja independent akalona akakola ki n'akawangula takolera bannayuganda era ffenna ekibiina kye twenyumirizaamu kubanga yali ye olw'okubanga yayina omugongo tuteekeddwa okuba n'omugongo abavubuka bassebo ne bannyabo okulaba nga tutwala eggwanga lino mu maaso. Bwe tuneetiiririra bajja tufuula nga bali abedda. Bwe tunula Uganda fulaga yaffe kuliko akanyonyi ke baateekako kakwesedi crane kanyonyi katiitiizi nnyo nti n'embwa ne bweboggoola kadduka emiki kadduka emisinde so nga tulina ate ebintu bingi ebigatta kingdom ze tuvaamu gamba ng'empologoma ng'enjovu abazungu baazitya kubanga kyali kireeta obuvumu mu baddugavu. So bassebo ne bannyabo ndi mugumu
ne gwe muwagira mugumu okulaba nga abawanguza tutereeze embeera tuzimbe namma empya. Njagala okubiriza abakulembeze bange aba paati sibatyobola sikola ki ndi mukakamunyo mbasaba tuzimbe tuleme kulowooza nti buli tunaba twagala abakulembeze tulina okulowooza kubava mu NRM kubanga gw'otwala owa NRM alina ideology gye bamuzimbamu okuva mu buvubuka bwe naffe tulina ideology gye tuzimba kati ssaawa ya leero bw'ogamba nti okuba baasa afulume olw'okuba gwe omukulu azigaba kiba tekiraga kuzimba kubanga ekibiina kyetaaga okuzimba nga tukizimbira ku misaayi emito kati gwe bodduka emisinde n'oleeta omukadde ajavuganye olw'okuba olabye nti abaasi muvubuka tokwatagana naye olw'okuba akuwabula mu nsonga ezimu n'agamba nti awo ogenze bubi tekibeera kirungi nze mbasaba kimu tutuule tuzimbe